Wano wetulaga nkolera ekintu eki okakase nti oweze emyaka 18 n'okudda waggulu. Mwana muwala ng'agenda akurashinga ku mulenzi, ng'omulenzi amukuba, nga yeesunga omulenzi, nga yeetega omulenzi. Byawunzika ssezaala we, taata w'omulenzi we, bwe bagenze e Yerusaalemi ne basula mu overnight. Katugende naye mugobe w'abaana. Alina kampani emu eyo Uganda gye nali ndimu. Kampani eyo nga tutegeka olunaku nga tulina ogenda for check-ups, medical check-up. Kati nga waliko eddwaliro lye banteekamu nga ne mutabani wa bonna taata n'omwana baali bakola mu kampani eyo. Kati nga n'omutabani alina appointment that very day ku ddwaliro eddala. Kati abato tunaba kusimbula kuvaawo ng'eddwaliro likuba essimu nga ligamba tebagenda kunkebererako kweri eddwaliro eryange. They have transferred my data and my paper to that another international hospital. Eryo eryali eryo omutabani w'oyo amuyite Haji kuba baali basiraamu. Mutabani wa Haji. Kati nga mutani wa Haji atuuka ku ssaawa ze zigenda nga taata wamugamba teweeraliikirira noono genda naye mwenna mugenda ndaba ku ddwaliro lyeyo. Tetwakozesa mmotoka ya Haji ekitegeeza nga omutani tagenda vuga kozi ku lunaku lwali batiddemu mu mmotoka egi taata n'omwana nga tulekerawo taata Haji emmotoka ffe nga tugenda ne piki nga tufuna nga tuviira era nga babukingawo safe border nga safe border egyo ennyo nanze n'omutabani nga tutula ku piki nga tugenda. Kati nze ne ndowooza taata nkubidde paasi oba kitegeera atuwadde atukonekitinze tukonekitinge connecting nze n'omutabani kube waapi taata banaesere kusoma wa Haji yali takoze mwaga leka yali atateko security. Kati nga tugenda mu ddwaliro already tutuukayo muvubuka nga yeeyisanga gentleman yagenda ku reception n'agamba nze n'omutuuze ffenna tulina appointments wano eddwaliro biki n'ogamba okay nga bamuwa paperwork yenna ngera yatambuza paperwork nze omukyala ntudde wali gentleman wakola ebyaba gentleman yali mu kunkola ebyabalungi nze naawo nga nyongera gamba wabula wendi waggulu ng'atandika okulengera ku gyendaga era nikugamba gyendaga ndabayo kumbe waapi. Kati nga tumaliriza nga nze ngenda nga mpaayo samples zange then nga naye agenda nga bamukolako olulwe era mu kumaliriza ngera tutula ku piki omwami ng'atule mabega era nga gentleman waabeera nze nga ntula wakati oba okitekeera nga nkwatako nampuli anjagala nkwateko n'okukwatako nampuli anjagala nkwateko naye nga yeyefuge gentleman tankwata nako banange paka wenekyusa nagamba aye okay nemugamba manyi piki zino zitera zituulako nga tutudde omuntu more than one so I feel uncomfortable. Nagamba okay konze weyankwata yakwata ku staayi nagamba wedaawo wenjagala nedabira ddala nga nze goolo yange ey'okurashinga ku muntu etuuse bayira be nali simukurashingako ti njagala bufumbo nze naye intention yange yali yakuguseke omulungi ne wevuga gumu kweryako bweri nga ne bwe mulyamu gumusimuddira kugamba nali seerabawo nali seeraba mu kifaananyi kya bufumbo nze naye ekisooka siri musiraamu saali musiraamu ne bwe naali siraamu sedeni league he was out of my league waliyo kakini bakayita she's out of my league naye this one was out of my league he's out of my league ngasera ne wengenda kwesimba ngasera nawe neeraba kulanidde kidi ate kati ajja ng'agenda kubanoonyako ekimazima ddala okisooka yali mulungi ng'ebbuba lijja kunzita kitegeera ng'ebbuba lijja kunzita kwa abakazi bajjako bakutunuulira nze nfebbuba nagamba waayi nange ndyeko muwandiike mu bulaka buuku yange nti waayi gundi naye namulabako namulyako ng'okitegeera kati nga tutuuka nga tuddayo nfuna etya personal number ye nzija okufuna personal number ye manyi twalinanga enamba zetukolesa ku mirimu ezo nga teziri private zetwakolesa nga teziri private kati luiza wesiwezaako nga we yali nti gentleman ye yatambuza paperwork ku paperwork okwo yajjusangako namba ye teyajjuzangako yange kati nze nange nenga mutima ne guŋŋamba maybe osanga naye yandabawo alina kandabamu kale kituufu alayika yakimanya nti mukurashingako mwagala
yakimanya abasajja bamanya olaba fe abakazi obeera n'abasajja naye n'otuuka mu kifo n'omanya nti ono gayi engeri gyantunuliddemu bw'ati agenda kunsaba ennamba ate era n'atakudisappointing era najja n'agisaba n'ogamba nabadde mutuufu kibambi naye alabika yakimanya nti omuwala alabika akolaki anjagala katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako kuba naffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okukunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala mbandi awo ngaweza zikomawo ndi waka tulina mu weekend nga nkubira esimu nga ngamba hello results zakomyewo we will go back and I will go back and pick them even teyangamba nti come and pick them no yangamba I will go back and pick them, you will find them at the office cause okay gentleman matudeyo matukakalabya nga haji mpaka Kea nze ndowooza mpaka Kea ngaawa mukamwana nze nga kalanci akange kali special okitegeera ngama muliro ogw'okunywa ku fruits nze nga manya wa mukamwana kumbe wapi kati nga ntuuka ekiseera nga ngoba ku by'okujja ebweru nga biyitamu tetwatala period nyingi since then ne period gye nagenderamu ebweru teyali nyine kozi era nezo results za hospital nali zeetaaga genda wabweru kujja eno ku kyeyo kati tewayita bbanga ddene nga nzija ntuuka ku kyeyo eno nga ne Haji taata wa gentleman nga ne Haji afuluma nga naye afuluma mu ggwanga nga naye agenda mu nsi emu nga nange ngenda mu ddungu mbandi eyo ku ddungu nga nze ne Haji tunyumya ng'akukebirako how are you, how is work, I hear nti eyo abaana bakola nnyo, are you not overworking, what namugamba I can manage Haji nga ntandika kugamba tunyumya ne Haji jukira by then saalina boyfriend nali saalina boyfriend saalinawo muntu awo saali mu relationship kati ntuuka eyo nze gyakyo gamba let me text this guy a gentleman because enamba ye nali njirina nagisevinga ne ku WhatsApp nga endaga eri ku WhatsApp sabo kitegeera naye nga nasirika munninze era ye yabannoonya kumbe tagenda kunnoonya era tegwannoonya ogulezi ogwo okumanya kireka tufuna kugwali bulaka guli muno olukazikazi omanyi otya nti omukazi akubi n'okimanya nti omukazi ono namukubye oba okitegeera n'otalumba ne gwesirisa era nga gulinze mbeera nze mba nshootinga fast kale buli anenjiwa ekitiibwa kyange kyonna era nenguweereza ka hello nali ndi mu buliri lumu ekiro nga nyenyuse budde bukyali bulabikola lino nga seeweereza ka hello olowooza yakaddamu kuolwo manya abasajja bazibu yakaddamu ku makya ng'amala nga nziramu ki hello kadenda kwogera erinnya lyange namugamba how are you nga ngamba moke nga tandikirawo okunyumya nga kinyumya kati ne bakama bange bye nali nkolera baali tebeewummuza batandika kumbuuza olina boyfriend oli mufumbo kwanza abayi bakulabye nabo mu contract byali biraga nti nno ndi mufumbo naye nga bwetonyiganye na bbaawo ku simu ebifaananyi bya bbaawo nga tonyumya ku basajja wabula nze nabo bakama bange twali tugeya ekitole kye bayita ekisajja nga twakyawira ddala ekitonde ekisajja nze ne bakama bange naye nga nze ku mutima sikikyawanga nkyakyagala naye bakama bange bawala bamukama bange be nali nkolera baali bano badda bufumbo kati nga abali mu bufumbo nga baliyo lwansonga tebalina kyakukola kirala okujjako okutula mu bufumbo naye ng'abaalemerera bo baano bano baddeeka ne tutuleka nga tuvuma ekitonde ekisajja tukinywerako gakuwa tutemyalako cyayi ne tukiriirako kubusi ekitonde ekisajja twakiwulabba namanyira nti munaaye not all glitters is gold ate ne betwegomba ebiseera ebisinga tuba tubegombera bwereere kozi otumira bano abantu nogamba they have money naye obufumbo bwabwe engeri gye bubeeramu n'engeri omusajja gye bamuyisaamu kozi ne omusajja ojja ebintu byonna bw'otuguze mu katale n'obyeteera mu firiigi nga tewali akutikkuddeyo omukazi ojja musanga ng'ali ku simu era sigale waleme kusituka kuwa yadde kacaayi kati nze ababalaba ne tugamba obufumbo bulungi that's how ne tubeegombesa naye nga tebali bulungi makeup abikka bingi bakaaba ne beebikka makeup oba okitegeera
kati nga tuguma ekitonde ekisajja naye nze ne mbalaga bba wange ne ngamba oyo guy can you help me and play a role in my life. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Tubuza video ye bujuuko mulooza mulaba estate ye bujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala plot speed olwayo tugenda kufuna plot. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Ngamba oyo guy can you help me and play a role in my life. Oye which role? Ne mugamba osobola okubeera bba wange paka wemala contract yange ko ye tewali buzibu konza okay kitambuza kati tukira kitaawe abadde weera waali nga mpeerezanga ku message hello how are you kitaawe haji kati nono omutabani natandika kweweereza obu message kyokka jjukira nze omutima mutuufu gwe saali mu bya pretending omusajja nali mwagala ati nga ye alina okupretendinga nti bba wange kozi nze nali mukurashinga nga mwagala tandika okupretendinga nga muwa obudde nga tunyumya nga mpeereza mugamba kanyuzimi twali tunyumya lumu ku basajja ne bagamba gwe bba wafaanana ki nga sirina kifaananyi kya musajja bamugamba Mchinyamba yali online ne mugamba can you send me like 4 of your pics right now na mpeereza ebifaananyi bi more than even 4 nembalaga abantu nalindi n'abakyala nali nyumya nabo bakama bange nembalaga this is my husband what and what ngamba foreign omusajja mulungi ne magambo okay gyaleyo naye yeesiriwaza kola ebyekisiru ayagala kuwasa mukazi wakubiri olw'okuba ye musiraamu nange kwe kusalawo n'enzija eno kukyeyo biki kumbe wapi n'enfumbawo ekiboozi kumbe omusajja twakoma kunkwata ku saayi tetwagenda wala eyo period we yayitawo nga tunyumya maybe omuvubuka ono yamala n'afuna feelings gyendi kati atagenda okufuna feelings gyendi ng'ate nze ngenda nkita kozi bw'osikenya ekitajjaawo kitegeera osooka otuuka n'olaba embeera naye ng'obudde yo yali abumpa mostly eno ku kyeyo twagala nnyo obudde ne tunyumyaga agaboozi ag'ekisibo era yabumpanga obudde ne tunyumyaga agaboozi gaffe ag'ekigezi ago nga tuganyumiza ddala ebyo nga tulina ba boyfriend girlfriends relationship ze tubaddemu what and what life ya campus secondary life ne tubinyumya so obudde bwosijjaga maki teyabumpa obudde yabumpanga naye nga nekitaawe naye ng'asuulayo obugamba naye nga si bwa mukwana asuulayo kakeya oba okitegeera ng'osobola n'omugamba pereza yawe emitwalo 10 ngula eddata kitaawe n'amukuwa omugamba kaddata kuddemu wano najja n'akuwaayo naye 5 oba okitegeera nga yeetatuuka kale gyataata naye nga tobuzibusaali na ddata just okusente nali mbwagalanga bwagazinga nze omwana ow'obuwala naye mu buzibu tebwali bwa ddata ka wifi kaabeerangako 24/7 so kati ekiseera kyatuuka nga contract teggwa nga nzira Uganda mukudde Uganda naye nga twali tunyumya n'oyo gayi ne mugamba ngenda kufunayo gayi kozi yakimanya sirina muntu yali akimanya tisirina muntu nemugamba ngenda kati nagamba kati bwota ku vacation ogenda kukola ki nemugamba ngenda kufuna gayi kumbe nali ngamba ye indirectly nagamba ngenda kufuna gayi mulyemu lumu mweyambuliremu ekyeyo simuddamu nali ngamba ye tisinga mpaka chance akamutuukako weewati yagenda kumpona nja mulya ate nga sigenda mulya gwakubiri kyekyo kye nali ngenda okukola hit and run kumbe kitaawe mpanga ne kitaawe apanga ngenda okudda Uganda kitaawe yazzeeyo like some months back naye yeeyoga katawe ngambulira ngambuuza oliwa yokita tatawe amaka tatawe gwe yali asula nga basula ku olusozi olumu eyo ku Ntebe Road kati ate nga ffe tusula wansi w'olusozi like mu kikiriro something we baliyita kikko oba kikiriro like for us we stay on the slope like werukiririra ate bo basula on top bo be bagagga ba top eri waggulu ffe tuli eno wansi kikiririro ky'olwo olusozi kati ngamba one day ali siina byakukola nga taata ngamba come and pay me a visit ngamba no okay you come in the evening ngamba okay ojja kujja tulyemu kacaayi konzi okay kati bino ebyajangu ondabeko munayinze nali sibimanyi nti omusajja agamba jangu ondabeko aba ategeeza nti jangu tugende Buseke tugende e Yerusalemu nali sibimanyi I was so naive omusajja n'akwata process by process I was so naive akitegeera ekintu ekyo Mr. Suzy
yakwata process by process. Kuba yansokeza mu sauna, ne tuva mu sauna, ne tugenda mu steam bath. Mu steam bath ate byanyumira nnyo. Whatever mu steam bath. Kumbe ye ali afumba kamere ke yantwala ku kikaliriro kya steam bath ne wankalirira ne neeyokya. Kuba kitegere ekintu ekyo. Kumbe yamanyayo kyamvaze. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5. Nkaga mwemo, chenda munya, noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda. Abeesubwa mu nsika ya furniture. Kibine bya jangu ndabeko munayenze nali sibimanyi to musajja agamba jangu ndabeko. Abategeeza nti jangu tugende Buseke, tugende Yerusalemu. Nali sibimanyi. I was so naive musajja nakwata process by process. I was so naive. Akitegeera ekintu ekyo Mr. Suzy. Yakwata process by process. Kuba yansokeza mu sauna, ne tuva mu sauna, ne tugenda mu steam bath. Mu steam bath ate byanyumira nnyo. Whatever mu steam bath. Kumbe ye ali afumba kamere ke yantwala ku kikaliriro kya steam bath ne wankalirira ne neeyokya. Kuba kitegere ekintu ekyo. Kumbe yamanyayo kyamvaze. Abasajja buli bazibu. But about today Muslim party and okay, let's go home for that tea. I told you. I'm okay. So Namani Walai, we are going for a tea. Like a cup of tea. That's what I was expecting. Tugenda okutuukayo nga gayi atuuka mu nyumba. Bayita olwo olunaku lwe twagenda mu steam bath. Ebintu bya steam bath ebyo bizibu. Bisaana n'ogendayo ndowooza ng'ovudde mu nsonga like ng'ovudde mu red flags, red beach. Nti bazibikeko ntya. Ng'ovudde ndowooza mu nsonga ze ez'ekikyala. Twagenda okuva mu mubundi ezo steam bath. Ngenda okutuuka mu bathroom omuntu nabanga ndabanga nze. Awulira anatera ogenda mu nnaku zange ezo ez'ekikyala. Naye ne ngamba okay. Kati ne ngamba bwe natuukayo obusajja ne bunneefuulira. That thought crossed my mind. Ne ngamba omusajja buyinza okutuuka ne bunneefuulira ate nga nze mbala mutabani. Sibala ggwe mbala mutabani. Ne ntuuka eyo nga nze ngenda mu nsonga zange oba ndi mu nsonga. Okitegeera ekintu ekyo. Kati ngenda okutuukayo ewaka nga guŋŋamba kamala okusaala nga gusaala. Bwe gamala okusaala gusajja ne gweggyako engoye. Ne gusigala mu tupale otumpi nga tekuliiko ssaati waggulu. Ne ngamba ate Sezaala nkoze eki kino. Sezaala njagaza ki? Ntandika okuyomba awo obutonotono bukukutu. Ne ngamba okay, we can take it. Ne gufumba awo amata gaali gawoma gumanyi okufumba ebisajja ebyo ebikulukulu ebyo. Manyi ebisajja ebyo birina grey hair ebyo, ebirina white hair, grey hair ebyo mu bulebule bw'ebyo ebisajja ebyo. Era bakazi baabyo wakazi embasasiro gamba mbu ekisajja tekikola. Ebisajja bigenda mu gym, bigenda mu sauna, bikola era ewaka ebyo bituusa mu kkuto. Kati abakazi baabwe ne bagamba omusajja wange 1 minute man anaakusesa. Ebyo ebisajja ebyo 50 years ebyo 45 anabaabo ebyo ebisajja ebyo bikolera ddala waaka. Tonyumya bano bavubuka nze ku kyennagwako. Tonyumya bavubuka. Tonyumya bavubuka kuleeta ku toba kumpe yalinda n'abo basajja bagenda mu gym bakolera ddala. Era waliyo sister agambye mbu batuuka ku muzindaalo simanya muzindaalo bakaguteeka ku mumwa weeguto muzindaalo nga gwebaka. Lozaako ku ebyo ebisajja ebyo birinamu ku buviivivi mu mutu babuyita obuvi ya obuviiri. Obuviiri obwo obweru mu mutwe birozeeko ebyo. Food for the soul. I continue. Kati ntuuka waago ntudde gumaze okusaala gugyemu engoye guggyeko essaati nga tani kugamba ono nno mpedde. Baze ku kacaayi nekirabika nze caayi. Omusajja nga guŋŋamba. Paako nga mutandika okuteega ekibatu. Namugamba nze golaba ngenda mu nsonga zange ate n'ekyokusooka si kyekyandiise. Naguŋŋamba nkwagalidde ebbanga ne ŋŋamba bulijjo njagala mutabani ate nga gw'oyagala nze. Ne guŋŋamba mwana gwe nkwagalidde ebbanga wewa respect watandika tubutandisaawo okumpaana gukubye ebibatu. Nagugamba munnange tekijja essoboka. Nze nga mutima muli ŋŋamba we mmala ne mpaako guno ogusajja. Ate mutabani waago nga sikyamulidde. Nkuniza nga ŋŋamba sigenda kuwa tugenze mu ssaawa emu. Saawa 2, saawa 3 omusajja yali awayimba kigambo kimu kya mpaako tolizaala akalema. Koze oba olese tolizaala akalema sirina gazaala akalema. Kankuweeko nge wano.
kati ngamba nga ntuka ekiseera nga nkale napondo kasijja gamba nti nafuna feelings gye guli safuna feelings naye nagamba kakikole kiggwe oba okiteke kati nga tuuka nga tugenda e Jerusalemu tuwalampa olusozi gutandika okuseka naawe nali nakigamba mutabani we nti ngenda kufunayo gaayi guseke nga naye sigenda yambululemu ennyonta y'ekyeyo yonna ngikulekemu boyi bwe nakola kitaawe namuwa namala nenkakala nengamba kandi ono mutabani muleke buli omu yenna ajja kuduuka akugamba blankets zaadiba leero njagala balaga nti blankets tezaadiba blanket kyekintu kyotwala n'obeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa kasita oba oguze original blanket original tunula ku blankets zino bwesiti blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri wano ku Masis Quality Beddings osangako blankets eziri original banange tuyina blankets ennungi ate wano ku Masis Quality Beddings tubeera ne blankets zonna n'ebbeeyi zonna ne qualities zonna nze omuntu akugamba amazima nenkwawulira nenkugamba kasitoma olaba eno blanket y'original ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi ebiri afe kati munange tuba nabyo byonna mujje mutuwagire namala nenkakala nengamba kandi ono mutabani muleke kuba nali sisobola kufuluma singa nali wakuvaawo ntambule nti nfulume nga simuwaddeeko byali bijja kuwangula twali tujja kwezooba ate ntuuka ekiseera nga tesikyasobola mutunula mu maaso like ntuuka ekiseera nga n'omutabani sikyasobola mutula mu maaso nengamba kati kitaawe mulabi obwerere bwe nga simuwaddeeko kati ate kati ngende mpeeko omutabani ate abasajja beenyumiza nabo balinga bakazi nti ogundi namulidde nenga kati taata wananyumizako mutabani we nti ate nalidde oba omuwala namulidde oba yanidde nga tebijja gatta nga kankikole lumu kamulye nemugamba okwo kikolere ekyo obumanya nti saawa yonna ngenda mu nsonga nalabye sayini nti saawa yonna ko yeesirina buzibu nga twekebezaawo obukebera mu nsawo yange mba nabo ate nkigamba nti oba mbeera nkebera nnyo abasajja nedda for security purposes mba n'obukebera mu nsawo yange nga nkikebera nga mbukke naye era nali simwekengera cause mbadde nabo obulamu bwabwe mbadde mbumanyiko ekitonotono kyembadde manyiko obulamu bwabwe so bwe namukeberera nali ndi sure omusajja mulamu koze okusinziira ku mirimu gy'akola tasobola kurisikinga bulamu bwe eriyo omanyi professions ezimu nga omusajja tasobola kurisikinga bulamu bwe kyafune kawuka ka siriimu mu ngeri gy'abatambuzaamu emirimu gye nga akawuka ka siriimu kayinza omuziyiza okutambuza obulungi emirimu gye so abasinga beekuuma lwa professions kati nga naye nali simudawutinga nti mulwadde just I did that to confirm so wetwamalanga tutandikanga guseka saawa emu saawa bbiri gwaseka ebisajja ebyo birina obukwiti heya biralamu gwaseka neguseka naye nga nze mu mutima nkimanyi kaguseke nkulya lumu sekuddako hitandulani akayimba nina okatuukiriza ne firimu kulya lumu sekuddako neguseka saawa emu saawa bbiri saawa 3 tuli awo namuwa obudde nange neneewa obudde n'omubiri neŋŋamba akagere ke twavudde mu sitimu baka eri nga nabugumyeko dda kangutte nga kiyira yenna liva nairo nga yasumulukise kwegamba namuwa ja contract nebbanga lyenamala nga ndi singo nemuwa ekintu nga kya myaka nga package gyemuwa full package yalinga ya myaka 5 kwena nendimuwa enamala nenvaayo nakubira owa piki owa boda we najja nannona nanzizaayo tuba tugenda owa boda nemuganze tugenda kuntuusa waka tubatukkirira nga tuwetaawo ka famasi nina byenjagalawo naye nowa boda yali muntu mutera yakitegeera kati ngenze kugula liri ya jazimini era bwe natuukayo nengula buliri ya jazimini bwange nembumirira awo n'akapapula nenkasuulaawo nkasasiro wa famasi nga saagala nakumanya kikyembaako ewaka eyo nabagambye byengenza okulaba kati nga tebakisuubira ekyo kisobola okuvaawo bali tebakisinga mulowoozo kati nga nzirayo ewaka omusajja teyanfuukira akayinja mu ngatto naye haji ngaakuba essimu haji mwana gwe wankoze otya
mwana gwe n'olyako n'omuka mwana gwe kyogamba wankozesezza mwana gwe mugezi kimanyi nti abawala ntuna ate oli muwala bwotyo mwana gwe n'oleka muleeko nze ku myaka gye nnina sifunangako muntu alinga gwe kiyira ate byakola bitya wotabiruzi wasasula mwana gwe mami nkwegayiridde nganze mutima nagenda n'ekintu kimu nali sigenda nakumuwaako ye yankaka nemuwaako ate kati anengayirira mbunzireyo munamusuka nze sibunzanga toli wano nga temulako nkola memory kwanze bwe binakuwunyirira onaabibuza omusajja teyanfukira kayinja mungatoli omusajja omukulu naye nga nze pulaani yali yakulya mutabani we agenda okuddamu okuba essimu nga mutuufu sikyazikwata nga newe tunyumya emboozi ng'ezo emboozi z'omukwano sikyazinyumya bambi ate nga bambi yali yanjagadde paka we namugamba nti mukwano I got a real boyfriend naye nga saafuna boyfriend mutuufu saamufuna naye nga namugamba nti namaze nfuna boyfriend nagamba okay no problem naye nga nange mbadde nkwagadde nemugamba tekigenda kusoboka kumbe tekigenda kusoboka nga taata yagwa dda mu ddiiru zange nendya mutaata nendeka omutabani taata nejje buli eno taata akyakolima taata yakolimira mukozesa nakozesa taata namulekawo nakati akyakolima nemugamba oki taata we nalaba nga alemeddeko esibulokinga abantu naye nkuwa silent treatment nemuwa silent treatment taata talumbye sister wange ani abasajja abakulu tebeewummuza taata nga yantusiza dda n'erinnya yampalidda n'erinnya ly'ekiyisiraamu taata yagala nsiramu kampoowe takirabangako talanga omukazi alinga nze ku myaka gye nengamba naye lwaki abasajja muba mutulimba lwaki abasajja mubeera mutukubaganya ku mmere zonna amasowaani gozuuliramu emmere myaka 5 mu myaka nga 5 tubale omusajja wa myaka 5 ongamba otya mbwe esowaani yange gy'olidde ku myaka gya 5 esinga esowaani zo z'oyitangamu eri emabega lwaki abasajja mubeera mutulimba ali mutubuzaabuza mubuza tuli baseffe tuba tutegeera okitegeera ngagenda alumba sister wange nga mugamba nze boyfriend wa gundi biki ndi mukwano gwe naye mbadde njagala like muwoowe nawulira kuba namala nensiramuka ebituufu nasiramuka on my way nensiramuka ngamba njagala batuwoowe watyo omuwala mwagala sister wange nga nkubi nga ngamba ate wangambanga mugozi zetwalinga tunyumya wali ogenda kukolaki omutabani gwe wali weepikira ate byakyuka akatambi ne kakyuka n'atugamba nti taata yakaaba konze mwana wa maama wembi kunnyonnyola tojja bitegeera yadde gwe mukulu wange bino byakuseetegeera nemugamba bino bya kintu kikulu bikusinga obukulu bireke mukulu wange nanga mwana wa makiki nemugamba byantabukako omukulu wange bino bireke bya kintu kikulu tobiyingirira nomukulu wange nannensonyiwa bwati bwentyo bwe nafiira olulenzi olw'emyaka gyange nengenda ne kitaawe waalwo kuba kitaawe waalwo yaluzaala abubuka lwalina lwolukulu nga luli mu myaka gyalwo baideni lwalinga myaka nga 28 nga lukumukiriza emyaka 3 bwekitegeera kitaawe bwatyo naalunnemesa abasajja bannaabe naye era naye yalimbala mubawala sowaani ze nali mpiseemuko nga ngenda ndya nali esowaani y'akawala nagiri mutekanzirira nenkeesibako naleeta proposal y'obufumbo nsomeddemu awo bizinesi ampadde shares mu kampani shares zo nakati nkyafunayo profit bwange obuprofit naye ngaera si bwe buli awo nti nazo sente ziri awo ziri reliable kale akyalinayo essuubi nti olusobola okutya ku makya ne tuddamu ne guseka naye ate nze ku saidi yange gwali gulina kuseka mulundi gumu ekyokuyiga mu kiboozibozi abaana abawala togendanga ew'omusajja nga togenga okimanyi togenze guseke bwe guba teguseke togenda ng'omusajja gwogenza olaba era baba ku kitanda nga baliko ne kamera n'amacupa nagamba bebi tugezeegezeeko kati olwo omulumbye waka ewuwe oba osuubira ki bw'oba olwo omusajja yankutte nga yakwatidde mataagi ebigenda binyonyola otya poliisi omusajja yankutte so kati bwe genda mbu tugenze kubalaba kuba beera batulimba tewabeerayo okugenda mbu kulabako naye nze namulya naye nange nafunayo nange sajjamu mutulidde nnyo naye nange ninayo gwe nalya ne mugamba n'ekitabo naki naye kennyini yakkiriza kale yadde ekyannuma kuba sigonna it was a target market
keka si yali target. Hey. Muje mpuje. Kali no boda buyogera obulevu. Oyogera ku buno obwange. Obulevu n'obuvivivi mu bulevu ogamba buno obuvivivi mu nviiri oyogera ku buno simanya birabika bulungi oyogera ku buno newankubadde kati navudde kuba emyaka gy'oyogera ku sinaba gituukamu naye olw'okuba weesibye nnyo ku kigambo ky'obuvivivi mu bulevu gwe nnyabo fulo oyogera ku nze omwana wuno njagadde nnyo newankubadde eri gusese tusese njagadde nnyo komenti zo ezisembyeyo awo ng'omaliriza wogambidde nti like moral of lesson ekigambo kibeera moral of lesson kale ekyokuyiga ekivaamu kiri nkyerabidde ekyokuyiga kye tujjamu togendanga ew'omusajja nga toli mweteefuteefu kwebaka naye omusajja akuyita ewuwe ku basajja 100 njagala kukakasa abasajja nga 98 aba akusuubira okuba nti okimanyi tikugenda kuseka ojja kuteekayo ennyaanya mumanyi mulina obubadi bwammwe mukwano gwange ojja kuyisanga ekikula ky'omusajja teriyo muwala wana yali agenzeewo omusajja ng'ali mu Juni omusajja n'agamba nti Juni tugenda mukwasagana tulabe bwe tuyita mu 12 kati 12 bw'anantawanyawo nja kuyita mu 13 awo muli bantu bakulu abanyakyayo kyanga tebamuwoleza tewaliwo jangu obitubuulire omanyi abantu balowooza tebiriiyo ogendeewo omusajja nga weeteze bitomato soosi smauzi mukwano gwange eriyo abasajja abalimu akamooli n'eddirisa ng'akugamba nti nkubuulire tujja kugezaako nja kugezaako tugenda mpola mpola omanyi kakati ekkubo eryo kati nga bali mu kulirima kakati kye tujja okukola tujja kuyita eno ku please don't birabikanga ebyokusaaga ono yasimattuka newankubadde ayinamu kuli okujeewulira nti nange namulya nange nakimulaga nange namukozesa nange namuhitinga kwandaye nenziruka yakozesa omukisa ogw'okusooka omukebera naye abasinga obungi temusobola nakukebera kale nno njala kutegeeza nti abantu kambabuulire abantu abalinga sisita ono abagenze ne batambula bwe batyo ennamba esinga okuba nnyingi bawunzika bakifuba bakizza munda bawunzika baligretinga olw'ebivuddemu ekyo njala kikubuulira so ojja bbi wano naawe ogende ng'oleeta amaanyi go ag'okuva Oman, Saudi Arabia, Sweden kubanga obaddeeyo ng'ekyeyo kikutwala n'oyagala ojje winter ekuyiseemu oze Uganda nga kaaka n'ogamba ogenda kwakira mu muntu ojja kwakira mu muntu atayakeka mu mukwano ojja kwagala okozesa omuntu bagende bakukozese okinyumizeeko omwana n'omuzzukulu so please tuseka ne mubeeramu ebyokuyiga bingi togenda wa musajja nga toli mweteefuteefu okukola byayagala bo baba balowooza nti kasita okkiriza oli mweteefuteefu era agenda nga weeganya weesikaasikaawo kakati mutima abatayagala kikugamba naye mutima gwange nekanekana akola kasiru kade kamanyi wano kajja wa mwanyina mwannyoko waako simaya wajja wakojja waako yakolera nga oli musiru kyobola ate ayingizaamu nekiri nagamba era abawala bwe beekoza bwe batyo aleka akirimu ekintu akirimu ate weyajidde wano kati assurance gyalina gamba lwaki akkiriza okujja wano ate ng'akimanyi nze ndiwo nzekka ayina ajja yekka kitegeeza just kuno kweganya kw'abawala bambi omusajja agenda okulaba ng'otandika okukaaba naye olw'okuba yakoledde akirooza n'agamba nti oba weekoza bwotyo mbwawo omwoyo w'okuba ettendo kaswida abeera ayingidde
agenda okulabirira nga amaziga okaaba amaziga gennyini akujjidde emitwalo 10 agikuwa nga akwebaza akaseera k'omuyisizaamu aka overnight akabadde akasufu ng'ozimu kuba mu maaso nga lwalinga abitegeerategeera nti ndowooza omuwala abadde tayagala naye ye okukkiriza n'ojjewo abeera amanyi wakkiriza buli kimu kati no kyenjagala muyige n'agenda okubikola ebyo ng'ofunye olubuto nga talina gyakutwala. So please nsaba wano tujjewo ekyokuyiga nti batabani ba Falaawo bwe tubalowooza oba bwe mutolowooza olumu si bwe tuba. Omulenzi ayinza okukoleera okudda engulu nga bannambaga bamukasa ababadde bamulinye bamuvuddeko naye tonda munange nsonyiwe naye wali nga bamulinye ku jjoba akwambala ne mwenyoola kubanga ayagala kukola ki ayagala guseke. So ekyo njagadde nange okukikkaatiriza. Seba omuyaye wamukozesa muleete emboozibozi muleete ebiboozibozi tuseke naye nga bwe tuyiga naye obulevu bwo ekintu ky'obulevu wakiddinganya emirundi mingi ne ŋŋaana ono oba anaaba atya ffulo wabula Mukama abankuumire.